Omulungi yakumide kwanda Rose Media wiji nkwanizo nakola nkobaze mni mujona jo tusake ngalo mkwana subscribe nze tuyanze nnyo tuyanze gya tena bana subscribe ngoterako notification obere ngofuna video mu budde video jimpeleka comment ne ka like mukwano tuba tutesa mukosonga ngazo ne tutaddeyo wagurawo amawulira galiwa amalungi ennyo ga mwana mulezi teng owafu wawa ne Uganda omwana akikubye e Dubai enanga olunaku lwa leero asimbudde n'akomawo kuno okwabobe ebbanga lyamazeyo liwera enanga akoze challenges ezenjawulo akoze video ezenjawulo akoze obulango obwenjawulo obwa companies eza property agencies abana abasajja abalongo okusinzira wali e Dubai era nga abasajja bamaanyi nnyo bamu identifying wano ku TikTok ne bamutwala ne bamukozesa promotions ezenjawulo advertisements ezenjawulo omwana mulenzi kigambibwa nti agenza okuvaayo ng'afuuse miliyoniya era mbo ne bazadde be abazimbidde ennyumba kakati no gomzadde abeereyo nga weevuma omwana munoonyeemu ekitone kye kubanga ye teng ayongedde provinga ensi yonna abantu abenjawulo bamukoze mu challenge okuva mu Asia okuva wa aba Nigeria bamusinza aba Kenya bamusinza nefe wana Uganda bannanga omwana ono tumutendereze kubanga ensi yaffe agiwanise waggulu era nga bambi tumwagalize birungi asobole okuwangula olugendo lwe luno olwa social media platforms era n'abantu bangi bamukozese kakati no omwana ono tenge ye ayongedde okutukakasa nti kakati muwamaanyi oluvannyuma lw'okwagalibwa ennyo abantu bangi bamwagadde era nga bambi tumusabira birungi byokka era ng'olunaku lwa leero asimbudde n'akomawo wano okwaboobe ate asobole okugenda mu maaso n'emisomo gye wabula ate ye Maya bannayuganda beeyongedde omwegomba nti ye mwana akyasinza okuba nga step child ow'ebisima kubanga step dad we doctor ate step mama we minister kakati nga bagamba nti ono omwana ye yeesiimye kubanga side zonna ba step parents be bamaanyi simanyi oba kino kinaabwe kimuteeka ng'omwana naye mbu bannayuganda bangi bamwegomba ate ye Zowena mukyala Bebe Cool avudde n'agamba nti akoye okumugeraageranya ne Babi mukyala wa Bobi Wine ng'agamba nti Babi mukyala wa waka housewife ate ye mukyala munabya business akola cake ze atunda ebitengi so mulekerawo bageraageranya ne wankubadde abaana bwe bakolagana bataata tebakolagana ne bamaama nabo tebalina nnyo kibagatta kubanga ono housewife ate ye Zowena munna business ye bw'atyo bwe yeerabye Pastor Bugingo naye munnange sente za Pentagon akyazibanjiza ddala era nga waliwo maama omukadde yavudde bami n'aleeta sente nga nekyayagala bazimbe tasobola kyogera naye ng'akakasa nti ayagala bazimbe Pentagon era Pastor sente yazimuggyeko bulungi nnyo musanyu eringi katusubire yamusabidde emikisa kubanga maama ono ayina byabala nti Katonda yamukolera ebirungi kati naye ayagala azimbire Katonda era tusaba bambi Pastor azimbe Pentagon abantu nga bano abawe ku ssanyu wabula ate ye mukyala we Susan Bugingo bakyamukalakata olw'ensonga nti omusajja yamubba mubbe waliwo amuyisizaamu eggaali weetaaga obeere ng'obiraba ngenda kubambi kuteerayo ate ye munnange mwana mulenzi Bajjo avudde n'agamba nti agenda kunywa enjaga akakasiza nti bwebanga enjaga ye yawa Bobi Wine amagezi okusinzira ku byakoze naye kati agenda ginywa era n'agamba nti ono mpuuga yakyogeza busungu naye nga ye Bobi Wine byakoze babanga njaga ye yagimuyigiriza ogenda kuba obuyuda bwamutendereza n'agamba naye agenda kutandika okukola ki okunywa enjaga bafuutisajja nno bangi bali awo baagala mbu kukola ekyabadde Kenya era bangi bagamba nabo bandiyingidde mu kwekalakaasa ne basobola okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyabwe awali obukenuzi ebintu bingi nga bwe babaera babyogera naye bavudde ne bagamba nti bajja kukkiriza kubabuzaabuza kubanga nabo balaba Uganda ebintu tebigenda bulungi kakati nno ye pulezidenti waffe Museveni abawadde okulabulwa era ababuulidde ebintu bingi ababaagala okwekalakaasa nti amaaso bagabataddeko kale katubasabire tulabe bwe binaagenda naye nga simanyi oba ekyabadde Kenya kisobola okutuukawo twetaaga essaala buli omu abeere nga asobola okufuna kyayagala naye kambikutere nga bigenze Mukama omulungi akunkumire eyakumire kwa Rose Media iji beera bulungi bye jina emitwale 10 gyaje za kuzimba Pagoni ate mwezo kuwede naleta mitwale 5 kati sigazize mitwale eji kati zino tuziteeke ku kuzimba ki Pagoni gwolina emyaka emeka mingi ane abakazi balemera emyaka katulimidde gya kimama naye gisigaze owange gisiga wangala Mukama akwongera emyaka obere nga nawe oyingira mu ki amina onsabira ne ntwale 5 isigadde njirete ngifune waliwo eyama 2
Waleeta 5. Mu mwezi oguwedde. Kati oleese mmeka? 10. Zikole ki? Kuzimba pagoni. Pastor Bugingo kimanyi ogenda kuntwala mu kooti. Essaawa yonna ogenda kuntwala mu kooti. Makula essaawa yonna kimanyi ogenda kunsiba. Kubanga oluyimba luli mu kutrendinga. Baluyita Makula Bugingo oli mwenzi nnyo. Makula oli mwenzi nnyo. In fact abantu bagambye Apostle John Singa lwaki Makula omuyita atogattako ya Bugingo. Lwaki omuyita Makula Bugingo. Oyo mubbi yabba obufumbo bwa munne. Ne bagamba nti nzijjeko Makula Bugingo nteekeko Makula oli mwenzi nnyo. Era essaawa yonna nkimanyi ogenda kunsiba. Omanyi mwe temwagala mazima amanya nze Apostle John Singa. Wulira naye nze neeteeseteese bwe nti Bugingo olunantwala bwoti mu kkooti be pa nze neeteeseteese ngenda kukubira mu bigambo Mukama waffe Yesu Kristo byayogera ku bafumbo abagattiddwa abafuusa omubiri gumu. Njagala omwana ono atusomera ekyawandiikibwa kiri mu Matayo 19:9. Yesu n'agamba atya? Era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we genda maaso wabula okumulanga ogw'obwenzi. Wabula okumulanga ogwaki? Ogw'obwenzi. N'awasa omulala ng'ayenze. N'oyo awasa eyagobebwa webala ennyo sokoddeyo awo. N'agamba nti wabula okumulanga ogwaki? Ogw'obwenzi. Teddy yayendako. Bugingo okakasa wakwatira Teddy mu bwenzi. Olyoka omugobo tugenda buli tiimu Teddy buli awagira obufumbo obw'empeta buli awa marriage vows ekitiibwa buli muntu yenna awagira obufumbo omusajja obutasuulawo obufumbo bwe. Tugenda kwekalakasa tugende e Kanani ku Canaan land era kooti erina okuwandikira Bugingo ekiwandiiko ekigamba nti Makula asooka aveewo. Kooti egenda kusooka etuyambe egobe Makula mu makaago kubanga Bugingo tateekeddwa kuwasa mukazi mulala okusinziira ku mateeka ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ffe tetugendera ku mateeka ga Kaisaali n'aga Kaisaali nno bwe gali gasobola okudifendinga ekigambo kyange ekyo. Tugenda kwekalakasa bwe tumala okuvaawo ku Kanani tugende namayumba ewa Bugingo wennyini tukwate Makula ng'abalokole nammwe abatali balokole naye nga mukkiririza mu mpeta nga muwa marriage vows obo ebirayiro nga mubisaamu ekitiibwa mugenda kwegatta ku Apostle John Singa ngenda bakulembera. Bugingo tukimanyi oyina SFC tukimanyi oyina government naye naffe tulina Mukama waffe Yesu Kristo. Mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu toteekeddwa kuba oyo Makula tateekeddwa kubanga ali mu makaago. Empeta ekyaliwo era agirina ye Mami Teddy teri mulala. Naye ate enjaga Kyagulanyi gyanywa bwebanga ebyo byekola nze ngenda ginywa ngenda kuyiga nange nasazeewo njiga enjaga. Era abatuwuliriza okuva leero ngenda kwerangirira mu bayaga temunyiiga ngenda kwerangirira kubanga enjaga ya Kyagulanyi bwebanga banjaga tukkirize nti waliwo enjaga ennungi ng'eya Kyagulanyi. Kyagulanyi bwabeera mwana wo muteeka mu bafeeriya. Kyagulanyi okuddamu mpuliriza soko mpuliriza bwabeera mwana wo muteeka mu bafeeriya. Kakati kitegeeza omwana wange wanywa enjaga nga Kyagulanyi njagala aginywere ddala. Omwana wange waba afuuwa emmindi nga Kyagulanyi njagala agifuuyire ddala. Omwana wange waba mutamiivu nga Kyagulanyi oyo mutamiivu agase ekika. Kati mpuuga yakyogeza busungu. Era abantu beebuuza lwaki avuddeyo kati. Lwaki mpuuga takwata kaadi y'abanywi b'enjaga n'agizaayo. Lwaki mpuuga omugezi tazayo kaadi y'abatamiivu. Lwaki mpuuga omugezi tazayo kaadi y'abanywi b'enjaga. Lwaki agyesibako. Naye yabadde akola statement eyo yagambye pulezidenti wange Kyagulanyi. Museveni ajja kuzanyira ku mitwe gyammwe nze tajja kuzanyira ku gwange. Akutta amayumba g'abantu agamenye. Akutta omusimbi mungi aguwadde abayimbi naye nga tasobola kuliyirira wadde gwe bamenye ennyumba wadde akakadde oba wadde omutwalo awo avuddewo. Akutte Kabaka amuwambi. Twekalakasizza twecyanze ambasada we azze n'ebifaananyi nti wana ambasada yabadde n'omutanda. Twecyanze akutta abasuubuzi ayongeza emisolo. Abasuubuzi becyanze akutte abataka abatutte mu State House. Abawadde ne transport abagenda olaba bagende balaba omutanda ye yamubawa transport timugende mulaba omuki omutanda. Twecyanze batuuseeyo bagamba nti ate bagaaniddwa okulaba omutanda kyokka ambasada we ayina ebifaananyi n'omutanda ekitundu kye kimu omutanda gyali. Kitegeeza ambasada we ye yakkirizibwa ogenda olaba omutanda abataka babaganye. Ani agaana? Oyo aba Museveni ayagala tumuwe lutalo. Kati mwabaali ekwasizza Kyagulanyi
Nti Kyagulanyi yatutwala mu kalulu twali ekalakasiriza wano. Kyagulanyi yavuddeyo naye n'akivaamu n'abaga nti mwekalakaase bannayuganda mukole ebirike byabadde Kenya twekalakaase. Okukipreventinga nti mwali tuuse eri ne mutandika kale eri gye twali tulina okwekalakasiza ate kati omanyi mmwe temutegeera muli bisiru. Yakwata Bampuuga n'abateeka mu kibiina ne mumuwakanya. Lwaki alese Bampuuga bayaye nga mwefuula mulowooza nti ye tamanyi. Bampuuga n'abatwala mu kibiina ebyava mu kubatwala mu kibiina ffe twabifunamu. Ndi senga teyabatwala mu kibiina baalitambuza propaganda. Kale lwaki agaanye okwegatta ku banne ye yagaana okwegatta ku banne ensonga lwaki Museveni akoze eki kwe kubakwata n'abateekayo to prevent. Kati ebyo ebibuuzi temukyasobola bikola ki kubyogera. Kati saawa zino abagambye twekalakaasa ate muli munenyaaki nti ye yatutwala mu bino ebyakalulu ebitakola. Gw'oyimiridde ogambye nti akalulu tekajja kukola nti ye kwekalakaasa kwe kujja okukola. Ng'era ensonga gy'owa nti bannayuganda bazzenga benyigira mu kalulu okuva Museveni wawamba. Akalulu kakoze eki. Naye oyinako obuusa amaaso nti bannayuganda bazzenga beekalakaasa bukyanga Museveni awamba. Nga beekalakaasa nga tavangako. Kati lwaki tobagaana kwekalakaasa kubanga babadde nga beekalakaasa ne bigaana. Lwaki obagaana kalulu? Leka nkubuulireko gwe muntu musajja oba mukazi gwe. Bino ebintu tetuli basiru. Tetusobola kulwana Museveni lutalo lwatutegekedde nga yalututegekedde. Ffe tulina olumutwalira. Ffe tulina omutwalira olutalo. Osegera oyimirira ogambe ebyakalulu tebijja kukola. Kubanga tukabaddemu emirundi mingi omusajja akabba. N'okwekalakaasa Besigye abadde nga yeekalakaasa buli wiiki. Lwaki togamba bantu nti okwekalakaasa nako tekujja kukola kubanga abantu bazzenga beekalakaasa ne bigaana. Lwaki tokyogera? Lwaki okuba mukulembeze Kyagulanyi kyagambye nti agenda kikola? Museveni atuprovokinga tujja mu lutalo. Buli we tubadde nga tuyingira akalulu Museveni asooka n'ateekawo okwekalakaasa. Ye yakutegeka. Ategeka okwekalakaasa ku lutalo lwe ne mulukugendamu n'abamenya amagulu n'abakola biki ne mugenda otuuka wali eri nga mwogera birala. Naye ffe katumutegekera olwaffe nga ffe tulutegeka. Tetuli basiru. Sanvu ba foot soldier bangamba ba foot soldier ndoweza manche ntegeeza. Ba foot soldier abantu abeewayo kubeera nga balwanirira Uganda kakati bategeseyo okwekalakaasa okwemirembe. Ngero okwekalakaasa kuno omulundi guno tegugenda kubeera mu kibuga nedda. Kugenda kubeera abantu batambula bagende ku parliament eya Uganda. Parliament enkulu eya Uganda. Omulamu omukulu oguli mu kwekalakaasa okwemirembe kuno kuliko okulwanisa enguzi. Kuliko okubeera nga tuzze eggwanga lyaffe mu mikono gy'abalina oddifuga. Kuliko okubeera nga tweyagaliza n'okubeera nga tujja okusosola mu mawanga okuteereddwawo gavumenti. N'ensonga enkulu esembayo bakutaddewo olw'ensonga nti baagala kujja sipiika ku ntebe. We don't want Anita Among mu parliament anymore. Kubanga bafuuti soja bagamba nti yalesewo buki obutali butakkaanya. Kakati ng'ennaku z'omwezi 27 paka ku 23 paka ku 27 almost ennaku 3 tugenda kulaba ennamba ezitaaninga apo nga zimakinga okugenda ku parliament. Naye ate twafunya amawulire ne tuwulira nti gavumenti etegesa amabanda, etegese rabba, waliwo ekiboko zino ezirebera eziringa rabba, etegese kiboko ezikaluba, emanyi n'ekiboko ezitaipu ez'enjawulo, tiyagasi balina ow'omukka, balina ow'amazzi ali kaladi, kwega mmwe mweroboza mmwe mweronderako. Naye nga bwe mwalabye ekyabadde Kenya, bayira 2 3 bagenda. Labba bullet zikuba 2 ababali emabega nga basonga. Yes, kuzza ggwanga mu mikono gy'abannansi. So kati kiri gy'oli wenna bw'obeera owulira nti oyagala eggwanga lyo ng'okooye omusolo, okooye obutaba na mirimu, okooye okubeera nga abafuzi abakufuga si be walonda, ng'ennaku z'omwezi 23 paka ku 27 peaceful, teri akwata kyonoona bintu kyonna, teri ayokya kipiira, teri aleekaana, peaceful. Gwe machinga bumakinzi ogende ku parliament in large numbers. Ba foot soldier tebagala Anita Among mu parliament.
kulwanisa enguzi n'ebirala. So good luck. Ffe tubawagira tuli eno naye omutima gutuluma. We have support in us. Tubawagira. Some of the groups actually behave as if they are on the verge of being terrorists. Indeed, these people know we lost a number of Ugandans. You cannot come to justice when you say you are a Democrat on one side and you are a terrorist on another side. And you think you are dealing with people who don't know. Because we know, we have all this information. Somebody is organizing a demonstration as a trigger to something else, which we already know.